obuzibu bulimu eri abantu abo abalowooza nti ssente za NSSF za ntandikwa kati omuntu awummula alitayalinga ne bakuwa ekittavva ekyo ate okaayana otya nti nno kye bampadde kitono eba ntandikwa mbadde ebeera nnyongereza. NSSF eteekeddwa kuba nnyongereza ku myaka gya30 ge wamala ng'olafuba ng'okola. Nze kati bw'onzirira n'ompa $1,000,000 eza NSSF ky'oba onkoledde kiba kyakabi. Kubanga nze era olwategedde beppa nti baabano bawadde 11.5%. Essimu neevuga eri omusajja wange anoonyeze ente. Kuba ku $1,000,000 zinagenza okubalamu nti bwe mbangula nnyana ezirina amawaka ag'emyezi 5-6 ziva ku $5.5. Nze nabadde mmaze okubala ennyana zange ez'amawaka 20 era namukubiridde omusajja we bamuyita gali wangu nimugamba nti genda Kiruhura, genda Kazo, genda Rushere, genda ku mafaamu amalungi otandika okunoonyezaayo ziizino yazimpeereza dda nga nondamu nga mugamba tikka kubanga ente ezaala oluzaalo olusooka ng'eriggwako lya myezi 5 togulanga nti etalina ggwako ng'ate olirabako myezi 5-6 $5.5 nga ya lulyonte y'amata nnungi. Kati ente ezaala oluzaalo olwokubiri nga yaggwako eryokubiri ze zigula $6.6. Kati bw'oba ompadde $1,000,000 NSSF weebale oba ompadde nte wakati wa 15 ku 2 era nze namaze eddozi tikka. Nze mbala eyange eri nti bwe nfuna ente 15 ezirina amawako nga nnungi kuba nze emmere olwedde nnina ebyo ezisula olwedde nnina abakozi nnina sitandika butandisi. Eno information si ya muntu atandika. NSSF tegaba ssente eri abantu batandike. Bannange information eno njibawa muzuukuke abamu abatannaba nti NSSF erina kujja kukwongera mu bwongezi kukuwa push so si kutandika. Ekintu ky'onaalitayalingiramu tokikola nga myaka gye egisembayo 2 oba 3 oba ng'omaze okuwummula. Nze mbadde mu kulima kati emyaka nsusizza 10. Mbadde muntu okumala ebbanga kati bano senali ab'amawulire gye bakozesezza $1,000,000 kyekyo kye njagala okubatambulizaako nti ente 10 nze zindeetera ente 15 nga z'amawako. Era we mpakanyiriza abantu bano abali mu paper money. Ova mu paper money ate ogenda mu Equity, ova mu NSSF ate ogenda mu Equity. Be bantu abo abatagaziya bugagga. Ente zirina risks zaazo. Nekati nze ente bwe ngamba nti kangule ente 15 oba 2 ngenda kwongereza ku 15. Kubanga NSSF empa ssente ensanga nakola dda. Oyo ataakolera mu biseera by'ebituufu oyo mulala. Amagezi gano tugagoberera kyusaamu mu ngeri eyiyo. Nze singa mbadde wa kutuula ku bumeeza ne nkubaganya birowoozo n'aba economists bannanga abalala ne ba analyst abalala baali badde nga batuufu. Singa naye nze siri wa discussingira ku mmeeza, nze discussingira mu nnimiro, nze njagala ajje mulage ente zaizo bamaze eddozi tikka essaawa yonna zituuka nze nooke nkulage ate tuleme kubeera nga argument ekoma ku mmeeza awo. Njagala oluvannyuma lw'omwaka gumu nga naleeta ente za myezi 5-6 nze njagala omwaka gumu ojjonkyalireko, onjagala emyaka 3 oba 5 ojjonkyalireko olaba oba $1,000,000 za NSSF 10 nze sinazizazaamu $5,000,000 ntya kubanga bwe mba naguze ente 15 nga z'amawako ebizibu bibeeramu 2 ne zivaamu amawako 3 ennyana ne zifa kambale ennyana 10 oba n'ente ezaali 15 kambale 12 naye wenzimaliriza oluvannyuma lw'emyaka 5 kuba buli luvannyuma lw'emyaka 2 ate era n'ennyana gye baazaala naye ezaala
naye bino tebikusanga ng'oli ku mimwa bumwa, bikusanga ettaka lye waligula dda, likusanga ebiyumba bye wabizimba dda, likusanga ebisagazi bye eby'omu ttaka n'ebyokuliisa bikusanga abakozi b'olina, bikusanga ebiyumba n'ebigundi by'amata olina. So NSSF eteekeddwa kubanga ekusindika busindisi. You know, nabagamba likira basena mu lwerule, simanyi basindika erina mu muliro, basesa, you know, gwe bakumye dda. So temusuubira nti NSSF eteekeddwa kubeera ntandikwa. NSSF eteekeddwa basindiikiriza ng'akasana kammwe tugiyita sunset, akasana kammwe bwe kaba kaggwerayo bwe kati okooteeka obulungi, tugamba nti akasana kano nga tekookya nnyumba olaba enjuba egolooba. Wakola emyaka egisukka mu 3. Abasajja bano bwe bakuwaayo ensimbi zino oteekeddwa zitambuza obulungi. Sibagambye nti mugule ente, naye nze njagala kubakakasa bukakasa nti nze embala eyange bano balungi nnyo beebale nnyo ba analyst, naye nze embala eyange nze bwe ngula ente 15 oba 2 either 1 year mba mbayisizza, oba ate emyaka 5 muba mu nfuufu yange. Bw'obanga weetegekera, kubanga milioni 10 ono agamba nti mu real estate ofunamu 25%, milioni 10 zikuzimbirawo ennyumba gy'ogenda okujja mu milioni 25. Oba ogizimbye kuki? Nange ente zino era nange zinsanga nategeka dda. So message eno gye mbawa nti tutegeke NSSF egendenga okujja ng'etupushinga bupuushinzi. NSSF tekuwa ntandikwa nti nafunye NSSF wae katikati nkole business ki. NSSF erina kukwongerayo bwongezi. Nganze yange entambe simu namaze dda okuba ziri ku loole zijja kyekyo.